abisi. Kale jaji. Tusanyisa kusanga jaji. Amin. Mbalamusizaako mikono gyaffe mwebale nnyo okubanga mutugoberera. Amannya agange nze Waswa Emmanuel. Tusinzidde ku kyalo gye tutambudde, ekyalo Gombe mu Matugga. Bwe gutyo bwe guli. Tulina Biva Organic Access Building nga bulijjo. Dokita akola ku nsonga z'okujjanjaba mukubire ku ssimu wansi awo. Enamba eri 0752 62427. Dokita agenda kuba nga akujjanjaba, ye mukulu sponsoring ne kusasulira entambula zaffe, okusobola nga tukutuusaako ebintu by'okunoonyereza nga bino ntumanya ebyo. Tuli ku nsonga z'omwana omuwala Namitala Rachel, era nga gye tutambulidde kyekyalo gye baŋŋambye jjajja gy'abeera. Ndowooza bifaananyi mbira byenfuufu kubadde kutambula kuwanvu. Ndi ne bano family. Nnyabo tweyongedde okutambula, oli otya? Ndi bwentyo ssebo. Ono ye mukyala gwe tuli naye Nakibuuka still yatulese wajjajja. Wano tuze wano. Wajjajja waffe. Wano tuze wajjajja waffe. Okay. Amin. Jjajja ndowooza y'ono. Oli otya? Kendi. Okay. Oli bulungi? Amannya go gwani? Mteesasira Alvin. Ani? Mteesasira Alvin. Mteesasira Alvin. Ono Mteesasira Alvin. Omutabani. Omutesasira Alvin mutabani owa Rachel Namitala. Jjajja. Oli otya? Siri bubi ssebo, ndi bulungi. Nyongera ku ddoboozi so okwengera okusinga kawo oba tekisoboka? Ndi bulungi ssebo. Okay. Jjajja amannya gwani? Nze Sala Nanyonga. Sala Nanyonga. Agange nze Waswa Emmanuel. Ndi munnamawulire. Nze ne muzzukulu wo Nakibuuka. Ssebo. Ekindese wano ku nsonga za muzzukulu wo Namitala Rachel. Ssebo. Jjajja abantu njagala bagambe muzzukulu Namitala maze ebbanga ki nga tomulabako batumuulizaako?
Maze ebbanga lya myaka 7. Myaka 7. Nga tomuwuliza. Emboozi akatambi k'osembayo okujjukira mu mutwe gwo. Wasemba kwogera bigambo ki na Namitala? Okusembayo okwogerako ne Namitala nasemba okwogerako naye era nali wano. Naŋŋamba nti jjajja ŋŋenze ebweru ŋŋenze kukola. Ne mugamba onoosobolayo, naŋŋamba jjajja ŋŋenda kusobolayo, nsabira era ŋŋenda kukola nkomewo okuzimbira ennyumba. Namitala yakusuubiza kuzimbira nnyumba? Okay. Ŋŋenda kuzimbira ennyumba kubanga oli mu kayumba kapangise, nkutwale mu polotiyo nkuzimbira ennyumba. Mpangisawo bupangisa. Naye okuva olwo siddangayo kuwuliza ku bigambo bya Namitala. Yasemba kusuubiza nnyumba? Myaka 7 mabega? N'okutuusa leero. Toddangamu kumuwuliza? Ebbanga ly'omaze nga tuwuliza Namitala, obadde ng'obuuza ku bazzukulu omwana gy'ali? Waliwo omukyalo omu ayitibwa Ssengawe ali bwe kwagamba taata we bwe yali ava wano yamutwala ewa Ssengawe ng'amutwala kusiba nviiri. Kati bwe yatuuka eyo n'ayiga okusiba enviiri. Kati n'amugamba ng'alina muwala we mu Saudi Arabia, n'agamba n'afuna ensimbi. Yaŋŋamba nti miliyoni 2 ze yafunye Ssenga okumpakira okuntwala ŋŋende nkole. Kakati ebbanga bwe lisusse bwe lyasukka ne ŋŋamba kaŋŋendeko ew'omukyalo ono kyokka nga simanyiiyo, mbuuza mwannyina. Mwannyina bwe yamukubira essimu ebigambo bye yaŋŋamba omukyala tebyali birungi. Oyo Ssenga yamutwala. Omumanyi Nakibuuka? Nange sigamanyi. Kati omukyala oli yali aganye n'okukwata essimu. Twagenda wa mwannyina, tetwagenda wakaawe. Mwannyina n'aŋŋamba simanyi ng'anaayogera kubanga mukambwe nnyo. Lwaki mukambwe? Simanyi. Paka okutuusa lwe yakola ki? Lwe yamuddamu. N'amugamba nti ebya Namitala tobimbuulira, nze sibimanyi era tebinkwatako. Bw'aŋŋamba ye ng'eyamupakira n'amutwala. Kati nembeera wano nenkomawo. Nemmalawo ekiseera ndowooza nga kya myezi 2 ng'era omwoyo gunnuma ogw'omwana wattu kubanga nina omwana ono nze mulabiridde Ffemine Nakibuuka okutuuka wano nga tumusomesa buli kimu. Kakati nenzirayo ewa mwannyina ne mugamba tumufundireko ku ssimu twogereko naye. Omukyala n'asooka n'agaana paka okutuusa lwe yayogera. N'agamba nti nanvuma ebintu bingi besinza kwogera ng'omuntu omukulu. Kakati nga tayagala njogere ku bintu bikwata ku lekyo. Kakati neŋŋamba munnange gwe twage eyantwala ne mugamba omanyi nti we bituuse tugende nsirike nsabe Mukama kubanga Mukama ye yampa lekyo okutuuka wano n'omwana we n'okumbeezaawo okutuusa essaawa eno kaŋŋende. Mukama ye kyali basazeewo bw'aliba gy'ali alidda, bw'aliba taliiyo ndibeerawo sirina kyakukola kambeere n'omwana mukuze kubanga siyinza kusuula mwana. Omwana yagenda okugenda yamuleka mu mikono gyange. Yamukulekera myezi? Omwana yamuleka nga wa mwaka ogwo gumu. Netutandika okulabirira omwana embwa n'emuluma ne tutawana n'omwana tulina oyo 2 paka okutuusa essaawa eno. Okutuusa essaawa zino nga ffe tuyamba omwana. Omwana ono akimanyiko nti Namitala maama we? Akimanyi kubanga tetuyinza mukweka era twogera nti Namitala ye maama we. Era omwana ono gw'olaba bw'aba
tufukamidde okusaba. Asaba n'agamba njagala nnyo maama wange akomewo andabirireko w'okomye kubanga ennaku zino nalwala nnyo kati sikyasobola kukola. Era oyo yanzijanjabye okutuuka kati nga bwe mundaba nali lumu okufa. Kakati asaba nnyo n'agamba maama ampita maama kubanga omwana gwe bazaala aba mwana wange. N'aŋŋamba nti n'asaba n'agamba njagala Mukama onnyambe okomyewo maama wange. Maama takyasobola siisome. Asaasira gwe. Maama olumbe lukulumye nnyo. Luli nali enzija wano nentwala nensoma. Kati okusoma bakuyimiriza sikyasoma naye okusoma kuko bakulangirira nti omwaka ogujja kuddamu. Kati esente zinaavaawa ezinaasomesa. Katonda nziriza maama wange. Buli lwafukamira esaala gy'asaba oyo. Emboozi ya Namitala tutuseeko ku kyalo Gombe jjajja gyasibuka ono gwe mulabako nnyina taza na kwashuminga kifaananyi kye naye jjajja ngambye bakola ekisoboka kyonna omutegeeza nti Namitala Rachel ye maama we. Otyo jjajja mumulabye emyaka gy'alina yalabiridde n'omwana okuva bwe bamukwasa. Atubuulidde nti muwala we Namitala muzzukulu we yali yamusuubiza okumuzimbira enju kuba waali wapangise naye okuva olwo tebalabagananga paka nakati. Sebo wangambye gwani Temuteesasira Alvin. Temuteesasira Alvin. Teesasira Alvin. Oli bulungi? Okay. Okimanyi ko nti mami Namitala maama wo? Iye. Okimanyi bulungi? Bangambye omusabire Saala. Lwaki omusabira Saala kibulijjo? Yogera wali omwami ayagala bibyo byanaatwalira Namitala. Namitala bino byomugamba agenda biraba. Yogera. Wangisebo? Nsabira. Yogera wali. Yogera wali. Nengamba nfuno ako. Tunula keno sebo mukama wange. Tunula eno. Eno we bati. Tunula wali. Ogambye otya? Nsabira ekyebula okukomawo anzabirire. Akulabirire. Kyebule n'okusoma. Yogera nnyo. Yogera Taata wo gy'ali? oyagala. Wangi? Taata wo wali? Gy'ali naye tamumanyi. Osoma kirasi ki? Tuupu. Osoma toopu. Okay. Tugenda kukola ekitagisa mu Namitala akomewo akulabidde wulidde? Mugambe mami nkwagala nnyo. Nkwagala nnyo. Mami nkwagala nnyo nnyo. Mutunulire wali. Mami nkwagala nnyo. Okay. Kale. Ono ye mulenzi Alvin. Kakati jjajja. Olina kuŋŋambyeko nti taata tamumanyi. Lwaki tamumanyi? Munnange nga bw'omanyi abavubuka. Twakoma okwogerako naye oyo omwami taata w'omwana waffe ng'embwa emulumye. Embwa yamuluma ono? Embwa yamuluma. Ku myaka emeka? Yamuluma alina ndowooza emyaka gyali emeka mukwano. Kakati nga tuyagala tufune ku buyambi nga tumutwala ajjanjabirwa maganju. Bwe yajja wano yatukudaalira bukudaalizi nti mundagirire omukyala embwa gye eyamulumye waabeera. Bwe twagobako ku bintu eby'omukyala oli yalina embwa nga bikakanyavu nga tetujja kumusobola nga bijja kubeera biwanvu ate twononeremu n'obusente obwaliyambye omwana ne tubita. Kati kwe kwagala tuyite ye yabikole ki? Kati ye yayagala amuggyemu ensimbi ng'ate oli omukyala talina nsimbi zasobola kukola ki? Kuwaayo. Ye yali yeerema. Ffe ne tumwesonyiwa engeri tuli bakristaayo ne tugamba Katonda ye y'amanyi obulamu bw'omwana ono oba amuteekabo oba tamuteekabo. Kati twamukwasa Mukama gw'omanyi. Ffe ne tujjanjaba omwana paka okutuusa lwe yawona. Okuva olwo taata teyadda mulabika? Paka nakati? Nakati. Mpwezi bangambye mwami Ssemujju
Yes, Semuju. Semuju eryokubiri nererabidde. Taata Semuju Bernard wasula omwana eno. Jangu olabire famire yo. Omwana ono wo taliko maama we saawa zino yeetaaga okubeera nga woli. Kati jjajja. Wategeddeko nti omwana mulamu gyali? Aluwa. Nabitala? Twategeerako nti mulamu. Nga jjajjawo yali jjajjawo omuzukulu. Akatambi wakalabako oba olyamalowoozi. Waliwo kwegamba eyagoba ku bintu ebyo. Waliwo omukyalo omu eyabigobako n'atugamba nti singa mufunye ekifaananyi kye ne mukitwala ku kampuni kwegamba eyamusindika eyamutwala okugenda basobola okukola kye ne kafuluma wonna buli muntu n'alaba ekifaananyi ekyo. Kati okutuusa be basindika akafaananyi ako nga waliwo omuwala aliyo ye n'akasindika ng'ali eriyo akola muganda weera. Kakati bwe yakasindika ekifaananyi nekirabika ne ffenna ne tukiraba nga yeye yennyini. Kati okuva olwo ne tubeera awo netugamba Mukama y'anaamanya tetulina kyakukola. Bagamba ensi gy'alimu erimu omuzira mungi, musana mungi, ddungu. Kati ne tubikwasa Mukama okuva olwo. Kati ate tetufunangayo, sifunangayo ate mawulire gasingako awo. Kuba amawulire ge nafunye n'omuwala omuzukulu gamanyi nti yalabiseeko nga twategedde nti mulamu. Era alajja nayitaga buyambi. Wabula tetuteganya kulaba nga gyafunibwamu. Era kuyongera essaala olabe nga ataasibwa. Nebalesaba nga gwe aludde okulaba omuzukulu emyaka 7. Tusaba obuyambi eri abantu bekikwatako kuba ngambi weetaaga omulabe omuzukulu wakomewo wakalabidde omwana we. Obuyambi nga mbusaba kuba gavumenti bakulu bekikwatako kubanga omwana waali wazibu yetaaga kutaasa. Waawo. Kakati nsaba abakulu abakulira ebintu ebyo ebyokutambuza abantu okugenda ebweru nabo Mukama abateeremu obusobozi, abateeremu kwegamba obwangu ffenna tusobole okumufuna kubanga ffenna dekiwabulirayo ne gavumenti naye eba efiirwa naffe nga tufiirwa. Muntu wa gavumenti ate muntu waffe. Kyetuva tusaba Mukama ayambe abakulu batukolere obuyambi tusobole okufuna lekyo kubanga tumwagala. Ayambe omwana we. Kitaawe tasobola. Oyo tasobola ffe twamuta. Ne tusalawo tubeere n'omwana paka okutuusa lekyo lwalirabika oba talabise ffe tubeere n'omwana bwe tulikoma waalikoma okusoma. Yemboozi eyo bwetyo gye tutambula tunoonya omulimu gwaffe twagoba kuwasa dda. Trust Media Uganda ekulembera ensonga zino kubanga eziggusa gye zino genda osubscribinga ku mikutu gyaffe waswa YouTube channel Trust Media n'osobola okubanga ogobera emboozi zino zikutusibwako Biv Organic. Dr. Senjobe Richard ku Access Building ajja kutusaako obujjanjabi bwonna. Katusabe Rachel tutitenkanya ngeri mufunamu wonna olowooza ofuna amawulire nawe Rachel wonna wosinzira togwamu ssuubi manya nti famire yo saawa yonna Omukama ajja kuyamba ajja kudda e Kampala naye nkoola bekikwatako buli omu woli tuyambe famire eno. Omwana wuno myaka 7 jjajja baali bamusuubiza okumuzimbira ennyumba ali mu nyumba mpangise naye byonna byagenda ttayo. Olw'ebyo ebigambibwa nti omwana yakukusibwa n'aba nga obulamu bwagaana myaka 6 akoze tasasulwa n'ebisigadde naye kasooke tutaasa obulamu osanga bw'anadde e Kampala ekirooto kya jjajja eky'omuzimbira ennyumba ave mu bupangisa kinaatuukirira. Amanya nze Waswa Emmanuel nkoze n'edigabiko kusale.